We are going to start with mob justice. Mu Luganda bakiyita okutwaliira amateka mungalo. The Constitution of the Republic of Uganda, Article 17, says that all of us have an obligation to keep the rule of law and order. But of course, quite often, most of us have taken the law in our hands. And we are going to give it to the people and ask them, what does it mean to them? Waliwo yali atwalidde amateeka mu ngalo? Oba waliwo yali alabyeko ng'abantu batwalira amateeka mu ngalo? What was your experience? What happened? Waliwo kibeera nga kyetaagisa. For instance, omusajja ayinza okuba yakwata yalima emboga ze oba nnyaanya oba kinaakwata sente kakadde bakalamba n'agula booda ye. Si wa booda, nze muvuzi wa motoka naye n'agula ka booda ke. Omusajja aguze ka booda ke akakoledde emyaka ena, omusajja azize n'akatayimba akubye ku mutwe. Yes sir. Bwasigala nga kyali mu sometimes wabeerawo ng'aliwo abantu abangi. Waliwo kyetaagisa okutwalira amateeka mu ngalo kati n'olaba omusajja akoledde ka booda ke emyaka mingi 3-4. Lwali lumu wanembuya omwami yali wa boda yali yatwala omusaabaze bateesaganya 2,200 kati owantu abo baali batwalira 2,200 naye ono omusaabaze yalinnya bulinnya tebateesa imintuse kati ono lwatuuka mu kifo ekyo namuwa 2,200 waboda namugamba zino saawa 4 ntwalirawo emitwalo 2 si 2,200 kati ono kwebuzaako namugamba sina sente mukwano ndina esinya 2,200 wano zibatwalira nagamba tekisoboka mitwalo 2 ze neetaaga n'atandika okuba endu nagamba omubbi wuuno aziba abantu ne bajja zaali saawa 4 mbuya kati mbuya abasinga obungi beebakanga bukyali kubanga gisire village kati abantu ne bajja ne batandika avuka ne batandika okuba omusajja tebabuuziza kivudde kuki ne bakuba omusaabaze abakyala abaali mu nju baali babiwira bulungi ati fast engeri gye baakeyanamu kati oluvannyuma lw'okutta ne balyoka baleeta information ne bagamba nedda bamutidde bwe tabadde mubbi ekibadde bwe therefore mob justice not good. Kye nalaba oli yali asumbuwa nnyo ekyalo tugamba nga aludde ng'asumbuwa ng'ayagala mukazi w'omusajja ku kyalo aludde ng'abantu bagezaako okubuzaabuza naye nga yeewakana newe yamukwata kugamba ekyalo kyonna kyali kimanyi nti omusajja oyo aludde ng'asumbuwa bagamba bwe batamuggyaawo ekyalo tekijja ttereera ayinza n'okubaagalira abaabwe abalala kugamba ekintu ekyo kyajja nti oli yali aludde ng'asumbuwa kugamba asumbuwa akwanamuka omusajja kugamba abantu bonna kyabaluma ne bagamba nti osanga naffe ayinza okukola ki ekyali ku nnyanja ekyomukazi batwala abakazi baabwe banoonyeyo lwo mu constitution bagambe nti omusajja bw'akola bw'ati ku mukazi wo at least tumutwalako mukomera for 3 months. Wali etteeka ligamba ng'osasula nusu 2. Okay, well, let's do this. We are going to watch a representative from the Human Rights Network. Agenda tusooka atubuulire what mob justice is all about, then tukomewo tukimenyeemenye mpola mpola lwaki kibeerawo lwaki tukikola tukole ki okukiyimiriza. Mob justice may be considered as a situation where members of the general public descend upon an individual they suspect to have committed a crime and mete out instant justice without due process. That means that the person will not be subjected to a fair trial. In the case of Uganda, one might see that this is intrinsically connected to the fact that people are losing confidence and trust in institutions that have a duty to mete out justice. So in a situation where they lack trust and confidence, they then do the job themselves. Of course here, one will be looking at the police as an institution. The police has a duty to investigate and ensure the arrest of persons that are suspected to have committed a crime. Why do you think mob justice happens? Sebo. Wali abasinga obungi ng'omuntu bakufuna butulizi bwe bati ne bagamba ono mubbi afaana n'olubbi
engage ayambaddemu engage mwana bikoze bitya kira alowooza kitegeeza muyaye engeri ne bamukutte kirabika aliko ensonga walina okubeera ensonga tasobola kumukwata bukwasi kati katukube that voice ate kireetedde ennyo mob justice okuba nti egenda mu maaso abantu abakuzeeko mu myaka basobola okwogera ekintu ekyamagezi naye ate eddoboozi erisinga okuvuga lyabavubuka kati abavubuka bwe bajja tumukube akubibe bayinja kubiba now they just take it why abavubuka balina eddoboozi lya waggulu nnyo ate nga teri mu magezi ontegeera eddoboozi ya waggulu naye teri mu magezi eddoboozi yandibalimu amagezi tebalina voice kuvaayo kugamba oyo musooke mulindeko twese oba tugende mu LC oba tugende ku poliisi tutunulire ebitundu nga mukono wane manyiddwa nti yesinga okutwalira mob justice mukono etwalira nnyo amateeka mu ngalo kyobola tuzze mukono seeta kubanga eno wali abalogo ababbi b'abaana abakutayirwa abakwata embuzi n'abakwata n'embata Wilson Mugembe yabakubyemu akayimba leerera embaata naye twagala tubabuze mu abantu b'emukono. I want us to focus on especially witchcraft where blood has been sacrificed or your child has been killed and the police has. I want us to focus on the police having institutions. Waliwo kumwa aina relative abadde involved in such a long process kubanga ne police ate tulina making her accountable to be able to follow up. Waliwo omukumwe aina ekizibu kyalina okugamba kyayagala okugamba police. Why all of a sudden you think about mob justice as the solution to everything? Sometimes police eremererwa kugamba abantu tebakyesiga police lwansonga nti whenever you take a case there bakugamba lindako nekijjanga omwami no wagambye after some few seconds ne bamuta naye ate nga waliwo ekintu kyolaba naawe tukyabuliriza. The problem eriwo abantu wekyava bekyawa ku police tukyabuliriza avuka tukyabuliriza omusajja akutta omwana mumukakasiza bamusanze n'omusayi n'omwana bamulabye kyokka namutwala mu buliri kati ani bwe munaabuuza nze lumu omukyala yajja yali alina house gala waka house galu yegwanyiza mutabani wange nga si byaliko olishuwa nti mutabani wo teyabiriiko He's now 23. By then he was around 18. Okay, kasi byaliko kakati house galu yalabanga ki nga bwe bayitaga bagamba kale bannange omwana mulungi ono naye tagala kutugambako nga si byaliko kati nasindika akaana ke yali asigala alabirira kale in fact mama wakaana yalina mukwano gwange kati nagamba nti mama wogwanajja gamba nti gundi amanya wilheldaga mutabani wange tigamba nti gundi nti yantute mu kinaabiro nti nankwatirayo nti bwe bakubuuza nti mugambe nti yasose simanyi kunsiga y'amalusu n'emijjiragira omwana she did the same akawala she did the same akato just to get back to that guy. Mbali mu office nga mama omwana tankubide nga akawa ninga bate mukwano gwange badiki nagamba you know what mutabani wakuti mwana wange nawula ngense ningamba naye munda munze of course kati nganze ndi mulokole such wanagamba can it really be You want nagamba let the law take its course. Right. Let God searches people's hearts. Right. It is really true. Right. Ningamba naye mundinde nkomewo kale oli akubidde taata w'omwana bakoze eki banoonyeza poliisi onkubyeko amba ogambe nti omwana oyo mumugambe tapapa abeera waka tavaawo oyo wange kakati omwana tebamusitudde omwana tebamutute nalina gundi dokita wange nga w'abaana ate nga n'oyo mukwano gwange naye namutwala olw'omwana we nga yatukolerako muntu mukulu eyemengo naye nga alina kiriniki ye ne bamutwalayo the doctor kwanga n'agamba nti the girl is intact, nothing has been done at all. Right. Mba ngenda kutuuka waka
bw'oyangamba nemubuuza mugenzi wa dokita dokita agambye nti tewaliiwo yadde newakubadde okumutigaatiga kakati ningamba we are now even friend she calls me naye kwegamba nga singa siri mulokwe nandibadde nga ngamba enziro ze yali asize mutabani wange naye singa awo in case of mob justice in case of mob justice right because the girl was 3 years geza ekyokulabirako kyebasala kasiriye ne bakwata omwana ne bamusala ensingo n'abo oli n'avaayo nakiza nti nze nasaze poliisi ekyabuuliriza oba obuuliriza ki for so many years poliisi ebuuliriza emyaka mingi ebuuliriza ki kati kwekyo n'omala ne bamuta. We're going to talk about the professionalism of the police in the coming few weeks and how the police handles cases. Today the file is here, tomorrow the file is out, tomorrow it's here, tomorrow it's there. Mwate put a heavy thing on the file so that it moves faster. We are going to talk about all that. Minibuzz is here to give you a platform to express exactly what you want. Cost free by bano bona to embeera mbe kati tubaletedde bwerere but the most important thing is that they are saying exactly what they feel. This is the only taxi where you get the opportunity to express exactly what is on your heart. So look out for the Minibuzz. Whatever bigambe bingi taxi ngeringi ekigati manya, it's an opportunity for you to share your opinion about what we're going to talk about. But we're going to hear more from what other Ugandans have to say about mob justice. It reflects, first of all, one, a confidence crisis among the society today. In that, because I do not trust, if I take someone to the police, I'm not confident of what probably the LC will do. I'd rather deal with the issue myself. That confidence crisis, which has gone right from the homes up to the top leadership of the country. It shouldn't be even called mob justice. In most cases, it's mob injustice. Because those who carry out the mob, there's no justice that they execute. There's no justice that you see, because we have lost innocent people. We have lost those who have nothing to do with whatever acts that the people are choosing them of. We have seen thieves grabbing someone's bag and then they make alarm and someone is grabbed and beaten up by the mob. We have had scenarios of mob justice increasingly because of the increased demand for the police, for example, to be very responsive to scenarios of crimes in the different communities, in the different streets and other places where crimes are committed. It is injustice because sometimes mistakes are made and sometimes the wrong perpetrators end up dying. We've heard that someone has labeled it, it's actually supposed to be mob injustice because there's no justice that is passed. When it comes to justice, you have to hear out someone. But I want to look at the way forward. Sebo, olowooza ki ekisobola okubeerawo for mob justice to stop? We have complained, we know it's a problem, tukole tutya. Kusooka kuwuliriza. Si kuva eri gwe nova eri tolina kyowuliriza abantu kye boogera. Sooka owulirize ekibaddewo, obuuze, kizze kitya. Kati ako bamusinziira okukola ki naye oli ava eri oba akutte kitaffaali kiyatuuka tamaze kuwuliriza nsonga. Inaatuuka ng'akola kyakoze eki kyalabye. Naye nga singa osooka n'owuliriza omanya ekiva mu bantu bano abasangiddwawo. Sijjawo omwami ono naye bulijjo ekintu eky'abantu abangi mujja n'endowooza ye. Gwe bonna olowooza bw'owulirize eri ajja okujja nga tajja kwagala kuwuliriza naye nga baali bakimukozeeko emabega eri ng'alina obusungu bwe nga gyetamwatamwa dda. Kati tasobola kukola ki? Kuwuliriza nga yatwaleko konna omusango ku poliisi fayiro ne zibula. Ebintu by'ekikanga oba tajja kukola ki? Tajja kuwuliriza. Nze kye nandibadde ndowooza senga poliisi ekola omulimu gwayo omulambulukufu omuntu mob justice ejja kusobola okukola ki? Okulekerawo ng'omuntu bamukwatidde mu musango omanye abantu omuntu bamukwatidde mu musango oba oli bamubbi oba bamulepeza oba bakoze ki senga poliisi ekwata omuntu oyo n'emutereka nga bwebuuliriza kisobola okukakanya obusungu bw'abantu. We are going to talk about professionalism of the police tomorrow. Tomorrow, Thursday, we are going to talk about what the police is expected to do. Oba banji, oba si banji. Please tune in tomorrow at 6:30. Police ye topic. To continue the conversation again, minibuzz uganda@gmail.com.
Or you can Facebook us on Minibuzz Uganda. Or tweet us, Minibuzz Uganda. We'll be right back for the second topic. After the break, we are going to talk about 24-hour buzz. Don't go.